nga wano ewaffe bwe twettanidde nnyo okulunda enkoko mu ngeri bannaffe abazungu gye babadde bazirundamu yo mu ggwanga lya Netherland kino kikyuse nnyo nga mu kiseera kino enkoko ze balunda buli lukya bazita ne zitambula nga zeeriisa ebweru nga tebakyazikuumira mu biyumba nga buguli wano ewaffe. Abaayo bagamba nti kino basalawo okukikola olw'okuba emigaso egiri mu nkoko ezeeriisa mingi ddala nga tekisoboka kugifuna bwe zikuumira mu biyumba bye tuzimba ennaku zino. Bagamba nti mu birungi ebiri mu kino mulimu enkoko okukozesa obulungi emibiri gyazo, okuziyamba okulwanyisa endwadde, okufuna emmere zigyetaaga ate etaliimu chemicals, so nga n'amagi gaazo gaba n'enjuba eya kyenvu nga gano gettanirwa nnyo abantu mu nsi yonna. Almost everything we produce here on the farm is organic, so also the eggs from the chickens. Okusobola okukuuma obulungi enkoko zino bannyinizo bakola obukomera ku kibangirizi ekigazi ddala nga muno enkoko oluzitamu zitayaayiza ne zirya ne zikkuta awatali kuzitawaanya. One of the rules for keeping the children organic is the amount of space outside, and that's 4 square meters per chicken. So this is a shed of 6,000 hens, so we need about 2.5 hectares space for them to go outside. Obudde bwe buwungeera enkoko zino zidda mu biyumba mwe zisula era nga muno abazirunda namwo bazisizaamu emmere oluusi n'eddagala ebiziyamba okukula obulungi. Enkola eno yeettanirwa nnyo mu mawanga mangi agakulaakulanye nga n'amagi agava mu nkoko zino gagula buwanana obutafaananako n'ago agava mu nkoko wano ewaffe mu ngeri gye twettanidde okuzirunda. Mweraba.